lwaki abantu okera ku machangu ogenda okuwasa ng'olina millions 5 n'okola budget ya millions 6 buli muntu yenna akubuuzaako nti oli otya n'omuwa budget gw'olina nako olukwano olutajjula omuntu. There are people we know, there are people we love, abantu betumanyi, they are colleagues, waliwo mikwano gyaffe, waliwo abantu betumanyi obumanya nga they are not friends but we know them. Mwatandika this bombarding people with budgets. Ngenda kuwasa. Nechifuka ntino chintu che is a necessity. Who say that is right? Simply because no one is coming out in society okuchogerako, and most of us have done it. People are saying that is okay. Abamu kumwana mujja kunyiga lwakubanga because please, it's not right. It's not right. Bwobanga ogenda kuwasa mukazi woli na millions 3. That's where you are at that given moment. Yita abantu bo bakugwanidde, omuntu agenda okuwa abantu bawanga kuva mu kwagala and how close they are to us. Ne bakuleetera nakuba nkuwadde ente. Nakikuwanga kitu ng'okigwanidde muntu wo wa munda naye kati mukaka abantu bwembanga ndi kivumbi bwabanga alina mwannyina agenda kufumbirwa kivumbi sina budget ye kivumbi gwe manyi mukwano gwe nandetera ate ne budget ya sister we, and you're forcing people to come to your function emmere gye bali already nga be bagyegulidde. What the hell? Who told you that that's right? Who told you that that is right? Now kanchikubuli olwaleero simply because everyone is doing it, it's not right. Ogenda kuwasa mukazi wo kyatuukawo kuyita abantu abasaamusaamu ne mujjaguza omuntu n'agenda eka n'afumba. Antu wa disappointment mu abasinga okumenya abantu wamumala okutwalayo abantu ewaka temumanyina kumanya oba mwagala n'obufumbo ddakiika emu nga mwayawukanye dda. It is not right. Mutegeka birthday noyita omuntu ku birthday ate tuli ku hoteli gundi buli omu aleeta emitwalo 10 osiriwalira kwani. Munsonyiwe ekyo kimpabyeko. Like, that's not the language I should be using. Mugenda kutuula ku gundi mwabalonda zi hoteli ezebbeeyi ne muje kati mwabemenya. Era mwe n'abakazi ebibakyala byebyo tolina ssente nojja wabadde osaba gundi birthday party bakajimala ogikolera bakamala okutwala ku kino mwakakimaliriza bappa ate oleese n'ebizibu bya mukwano kakati gundi alina baby shower batume tugenda kubeera eno buli omu bamwagaza emitwalo 88 like the needs the wants buli kimu tekikyayawukana ku kinnaakyo. Generation yaffe egenda kwekulaakulanya ddi? Abantu tebakyamanyi nekigenda mu maaso mu nsi. Tovola bebigwa gye mugenda gye mutwala ssente eyo mwagala okufa mu bifo ebirungi ebiriko ebiri ambiance ebirimu obutaalo obw'amaanyi mwe baavu mutwalira bagagga ssente. Mutwalira bagagga ssente ngawe muzikutte gye wakwate ze waleka eza birthday party gy'otuteereza bewo n'okwata n'okyusako n'otwala baby shower oli ku bbaawo ne yali badde yezimba buli ddakiika omukamula. Lwaki babaddukako? Lwaki isanti omutudde bino ebintu ne mubitegeera. Temukolangako groups za business mugenda kweriberatinga mutya okujja mu bwavu beki naye ya birthday mu byagala ne muzunga. That is generational curse. Entegeera y'abantu yakomaawo nga bamalanga beebuuza abagagga wala batya. Lwaki bano you exhaust your accounts on no sensible ddakiika go nyinyi okutegeera ko tokwongerayo wala wesibye era n'abakwetoolodde nabeera entegeera yaabwe eri awo bwetyo buli omwasi kamunna akamula munne weewadde ekirabo ku gundi naye akusuubiza okuwa ekyagundi onaaba okyawe tulina okusondera gundi simanyi kati babitandika tulina wedding launch netandika olwo meeting nezitandika oba okyali ku wedding launch n'ogenda mu birthday muga neyo generation eyagala ki? Eyagala like buli kaseera eba n'agenda ate ng'agenda zonna za kisiru. Omuntu atege wedding launch ogironchingirane ani gwe wayita okulonchinga omukwano gwamu? Ani gwe wayita okulonchinga omukwano gwammwe wedding launch ozironchingirane? Kino kwate mukazi womwe wasebya muri adembe wamugende wa register differentiate between a wedding and a marriage. If you can afford fine and good pre-wedding party, ulira nonsense. It's okay to do all of that as long as you can afford, as long as you don't put people under duress.
abantu abamu babatya babawalwa kuba batya okubakyawa naye n'ofuukira abantu ne bajja ku mikolo ng'emmere yonna be bagyegulidde. Ffe twawasa abantu bawasanga baada magaribi ffe abasiraamu bwe tugiyita. Nze omuntu andeetedde ebintu ebingi nga abinoonyeza bunoonya nga talina bulungi n'amagezi ge nga tegategeera. Onfuna omwavu ajja nga mulaba nti ategeera. N'ayogera mu butuufu nga mpadde ekitiibwa kyange mu butuufu bwakyo n'agenda. Kuba nze nina abantu batono bentegeera nti gundi antegeera. N'obayita ne mulya ne munywa n'omugagenda mulyetereza. Bantu bonna nze tunuli abasajja bonna bakasiwukira abantu bonna abaddamu ebyo ebintu bye baakola. Bonna bakyala baabwe kumpi babaddamu kubawasa mu luvannyuma. Asente bazifunye. Wedding photo shoot, wedding launch, simanyi bachala pate. Ne rubeerawo mudido ku mudido kati bw'oba olina emikwano 10 buli mwaka olina ky'olina ozunga nakyo. Bw'oteeka anniversary eyo, bw'oteeka diro twamiitinga. Nokaago n'omulembe gubadde ki? Amasimu bagakyusa buli ddakiika. Mutemulaba nti ne mumala ne muddawo ne mugamba naye sente nga tezirabika. Anegende tezirabika. Muzirina. But it's how you think about the money. How much you control the money. Genda otunuulire, try to think this night. Otunulemu sente z'ozifulumiza otya kasookedde baakusasula omwezi ogwaddako. It will tell you how you're going to spend it paka omwaka oguggwako. And it's going to be the same next year until lw'olikyusa. Until lw'olikyusa entegeeraayo oba endaba y'ebintu. It is as simple as that.